Mukunja Atasera ogamba otya? Ndi mukulu wange. Obulamu? Obulwadde bunyigidde wansi lwa kwegumya n'ensirika naye Mukama ajjatuwonya. Okay. Kizaamu amaanyi. First of all, because of time, njagala kumanya ki ekigenda mu maaso wakati wo n'omukulu gwe bayita Jalia Walda. Sister Jalia. Sister Jalia yanyiize nnyo n'atabuka. Nadde musabye nti mpaayo chance waliwo byojja okuwulira nga newona nteekako jambiya nga sisobola byogera olw'obulamu bwange nti leero nja kwogera ekisanyusa baba Jalia kuba Jalia ali mu Amerika. Sente yaziweereza abantu balala bazindeetere. Kati natunudde bingi ne bojjako ekya Jalia nti wenjagala njogere buli vulugu akoleddwa nga ndi wansi wano. Nze obulamu obwange yesi amawulire gajja kuba naye ate nze obulamu obwange nyinza okubuleka nga tebukyasobola kubeerawo. Naye ng'eyaleese bino byonna emmotoka yafuuse emmotoka mukulu wange. Wagula emmotoka mu bulwadde? Emmotoka nagigula omwaka gwa 2020 omwezi gwa Desemba. Mukama yansaasidde nagenze nenkebera Facebook n'enscrollinga mpaka mu 2020 nenkuba screenshot kuba Facebook eraga ennaku z'omwezi n'olunaku n'omwaka we wa postinga. Emmotoka nali nagigula wabula obuzibu obwazze nti tiimu yonna nagikutta abamu nenkwata nembayiwa. Tiimu ki? Abantu abambaddengako okuva we nalwala. Nti bambi abamu kubo baddira obulwadde bwange ne bagifuula bizinensi ate ey'amaanyi. Oli agenda ku bivulu bagendeyo gye twayimbiranga n'alaba omugagga n'amugamba tuwe sente Mukunja mulwadde naye wanaawo najja kujja ayimbe. Sente ezo nga nze sizirabako ng'omuntu. Abalala nga bajja wako n'akugamba Mukunja nkutwalewo omugagga gundi tufuna sente bweziti nkuwaako bweziti. Ne tugenda ew'omuntu n'akuwa n'abawa miliyoni. Mukunja njagala twanguwemukko because omukyala agamba nti wawona dda. Naye ate okyali ku social media olaga ng'omulwadde. Anti kyenkugamba nti omuntu akuwa sente yaba amanyi amaze byonna olw'okuba ye si yatuuse. Kumbe waliwo ebirala ebiba mulinga. Ebirala byebiriwa Mukunja yaga tugamba nti bakwawula. Nakugambye Brian bingi tujja bireka nti gwe kino olabanga yekizibu ekisinga ate nzo nsanze ndi na mugumu kubanga nzikiriza. Kino kigenda kubaawo sigale nga ndi mulamu singa okwogera kino njogere kiri obulamu mbwongere mu matigga. Ngenda kuddamu nkubuuza ekibuuzo Mukunja. Kyenkubuuzizza leero nti ensigo zaawona oba ndwadde? Sisobola banga nawona n'embeera ewaka wako nalwala ndi mulwadde ateetaagisa era nagambye Jalia ekyo kyennyini kye baagambye Sister Jalia kye baagamba ne poliisi. Poliisi we yajja ku kitanda yanvuga buvuzi nga n'abasawo terina kye bagambye nga ndowooza bantwala waabwe bantwala mu ddwaliro lyabwe ne bankebera nga ndi bubi. Naye ndwadde? Yes. Bakujjanjaba bakuoperatinga oba tebakuoperatinga? I was operated. Jalia wamugambye tebakuoperatinga? Jalia ngenda okwogera naye ku eyo essimu ndowooza sandi kyogedde singa nabadde nkimanyi nti ali kundikodinga kuba nabadde nkimanyi era nasoose funa koolo ne baŋŋamba weetaagibwa ku ssimu. Jalia nambuuza kuba ye Jalia obudde obwo alina kye yabadde yeetaaga okumanya ng'omuntu atali mu Uganda eyaweereza sente neŋŋamba byayonoonese waba ayagala kumanya kino kuba yagaye mwenna akamba kwate mbateeke mu kkomera. Kati nga kyayagala okumanya kyonna nga kye nnina okumugamba era nga nkimanyi ndi ku likooda kubanga buli kimu nabadde nkiraba. Jalia ne mugamba ye kyempulira nti yekijja omukkakkanya era n'akakkana. Olwedde eyandiddemu olukwe mukwano gwange eyafuuka muganda wange ambeera ku lusegere mu buli kimu. Ye yakwata buli kimu ng'omuntu akuliraanye aba agatta kino n'agatta kino n'amugamba Mukunja yaguze emmotoka mu sente ze wamuwadde era kino we nalwalira ne ŋŋamba mukadde mu kyalo nga mukadde atabuse agamba omwana agenda kunfaako biki. Nze mwennyini ne mbagamba mukadde mugambe siri mulwadde n'akamu kuba nakimanya nti jjajja wange ekyo kyokka kimukubya puleesha. Namugamba mumugambe bino byaffe bya ndongo siri mulwadde. Kati bambi ye bye yakutte n'agattagatta n'agattirako eby'emmotoka kuba weetebereza omuntu ali e Uganda bambi omwana oyo talina na kyakulya naye yanoonyeza eya time n'akubira omuntu ali mu Amerika n'amugamba Mukunja wamuwa sente yaguze emmotoka.
bo bamanyi nina bino bye tubeera ku ziraivu omuntu n'afubutuka n'agamba Mukunja ngenda muwa obukadde 10 ngenda muwa obukadde 2 ngenda muwa kino kati bamanyi nina sente mpitirivu nnyo nina omudidi gwe sente zaafikawo sibawaddeeko gavumenti yampa byonna babyogedde naye omukyala gyali yagambye mbu weeyo ky'omukono kituufu ekyo ekintu kye natuukako emma nsobola okyekola nze ndowooza obwo obumalirivu nandikikoze mulala kuba waliwo abalina sente naawe olina nsobola okwetasiina Mukunja kuba nakubudde akubuuza nti ddala weeyo kyakulemye okuddamu nedda kyo nakimugambye kugambye eyo live kwe nabadde era nga nkimanyi tugirikodinga bwemba nina obumalirivu obusobola okukola ekyo then nsobola obukozesa nengenda nenziba omuntu oba nenjokya omulala. Mukunja olwa ddinisha ndi mu advent layira nti bakujjanga najjanjabwa kati sobola kulimba baate endongo lwaki sigenda nenkola nali nkuba endongo yange naawe omanyi nali nkuba endongo ku ground awo neenoga buli lunaku nenfunayo zino newemba nkoze ebivulu 3 olunaku nenfuna emitwalo 5 mba nina kamu kitundu lwaki nandibadde awaka lwaki nandibadde nfaanana bwenti we nali nfaanana oyagala kuŋŋamba nti teri kyesirina n'ebivulu bye baalyako sente byonna weebiri wano kati bo baalabye kimaze okubayiikira nti valentine yetuuse leero valentine nina ebivulu ebi kyokka ku byonna saalyako yadde nusu 10 naye sente baaziwa bo bennyini kati bimaze okubakyukira mu ngabana yaabwe entabuse bakindeseemu ogenda nakuyimba ebivulu bya valentine leero bakimanyi nti sirina yadde amaanyi agagenda okuyimba naye bo bagenda ne bajja ku bantu sente nkugambye nga bakozesa eri advantage endi wansi therefore sister Jalia ebigambo ebingi biyinza obutayamba nkusaba onsonyiwe mukulu wange kuba onsinga emyaka nze ndi mutowo nsaba onsonyiwe bingi ebyadobonkana ensobi nyingi ezikoleddwa abantu bange ze sikyasobola kwegaana kuba mbaddewo naye ensonyiwa ne baganda bange bonna abandaba mu nsonyiwe abanyambyeko nsaba Mukama abawe omukisa yenze Mukunja Atasera.